waliwo akantu abakyala ke boogera ennaku zino nti you will find a man who does small things. Small things chechi. Small things is presence. Small things kwe kufaayo. Nje sawa ziri mukaga n'omukwe mga wayirinda enkuba ne Kampala etonye ekisasiri kiti antano wani tani ofira oyina kasweta awo sina sweta ha kati wera ka abantu abuguma kubanga si kyangu ekyo n'okireka kyakubiri n'omugamba linda gwabadde ogambe gwogenda okulona yomanda naye nawulidde programu nga mpanvumu nze ndi wano munyonyo kangende munone. Small little things that save them time and that show that you have empathy. Omukyala nagamba nti natuuse mu nuupo olubuto lundi buno mugamba omanyi kye tugenda okola eno wiiki yo engeri gy'oli gyoyisibwa obubi katulye out. It is just a week. Ngende ekyemusana ne mukiryako buli n'atafumba. Small little things nti you empathize byayitamu. Because what you give is what you get. Kasuku njagala nkutegeeze mukyala w'engeri gy'akuyisa eri directly proportional n'engeri gy'omuyisamu. Input output. Manke si manke do. Geno nonya katabako. You can Google it. Manke si manke do. Oh, so those are the little things. But aren't the women over asking for the little things so much? Because you know someone can ask for the little things because it's not Andrew. The truth is providence and loyalty, like you said, it is never a given. Exactly. Yes, you must earn it. We need to understand that yes, all these things you've said are right, but this man wakes up, goes out of his way to make sure you have somewhere to you have a roof on your head, you're eating, you're drinking. Don't you think there are certain things you need to look at and say, because not everybody is doing these things, of course. So yes, he may not be doing so many other things, but at least he's providing the basics of life. Not kanogam omusajja ono kamulekemu kuba ina at least akola kino oba kitegeera kuba you can have all the love in the world bishi naye nga abaana tebasoma naye nga musula njala kituufu ekyokukola n'okuprovidinga that is a given okuva mu bitabo byetusoma nti omusajja alirabirira amaka ge roles ziri ssatu: protect, provide and offer leadership mu maka. Those are our roles as men. Gender roles are very clear on that. Naye bwe tutuuka ne tugamba nti okoze ebintu ebiri basic obiwaddeyo. Why do you want to be basic, you as a human being? Because I feel lwaki oyagala mukyala wagende out of her way nga gwe togenda out no, of I'm already going out of my way. How? I'm providing these things. That is a given. You have to. Nga naye bw'alina okuzaala nti yalina okusitula olubuto. That is a given to her. Okay, so what else does she bring on the table? She's your biggest support structure when you're breaking down. So if she's not that support structure, you're going to break. That's what I'm saying. So how about we begin before because these days women are demanding for so many things, calling them little things. But what are they giving in return? Oba kitegera kyegamba era ebyo tulina okwogerako mu man cave kikulu nnyo oba eventually olina okukolayo conference y'abasajja n'abakazi ejja. And this is what we're trying to say. Can we offer what we must offer without expecting anything in return? Because awe batukwatira engwala abakyala awe batutegera nti omusajja n'atakola kino n'atakola kino n'atakola kino n'atakola kino bo bakimanyi nti bawogera ekyo ogenda kunyiiga because you're triggered by your ego as a man. Ogenda kunyiiga naye ekintu kye bayita gender equality okukitegeera ennyo nti can we share responsibilities? Nti mukyala nze all the heavy budgets ezewakano nze ngendo zisitula okusasula ennyumba, okujjanjaba n'okukola kino okusomesa abaana byange, okugula emmere n'okusasula TV n'amazzi wano bibyo. Kati kyo tebakyagala tebakikkiriza ne bw'aba akola ssente mmeka gwagamba nti tebakyagala because there is no platform nti mutandise okukyogerako ekyo kyetugezaako kugamba. Can we start to have these conversations as married couples? Can we start to have these conversations as men? Tutule ne bakyala baffe tubagaye mukyala nze heavy bills zirekere nze bino ebisigadde ebitonotono nyambe obikwasaganya. Kati bwetubanga tetulina mboozi eyo ye bw'atandika kikuyingizaamu n'amafuta gampe
ndaba abana nze abana bentwala si baffe mpeza amafuta ate bagamba nti si baffe si babo twala baana bo kati ebyo byonna abikola because tolina mboozi gye wali otudde naye n'oyogera naye financially n'omugamba mukwani kigenda mu maaso kye kino abantu bagamba nnyo nti black taxi nga tonnawasa mukyala yenna nga mukyali wano mukwekwana simanyi mukyali mu vibe tunula endowooza ye ku byenfuna eryetya emboozi ezo azagala ozogerako oba ne bwabanga mwami mubuuze nti waye okunkwano nkwanye ndabika bulungi yes naye ku byensimbi tugenda kutambula tutya. You need clarity on finance. If you don't have clarity on finance mugenda kulwana mugenda kuyomba mugenda kwecha ntulingi ezo zemboozi zetugenda okuba nga tuli mu man camp wali eri ekyokubiri tulina kye bayita insecurities. Abasajja balina insecurities, financial insecurities. Mukyala wange waba afuna sente okusinga nze ngenda kubaawo ntya, mukyala wange waba w'amaanyi okusinga nze ngenda kukola ntya. Tulina insecurities eziri sexual nti essaawa zino gambe bandi bali abakola ki bashukura hapo awo n'abashukura bava ku insecurities zetulina mu society ng'abasajja nti netwagala okuzimbya ndi mutono nnyo ndi mumpi nnyo ebyo byonna insecurity mu kampi yaffe tugenda kuba ne ba sex experts okutunyonnyola. Is it about the size and the length or is it about the tool to be used and the usage? byonna tugenda byogera all those insecurities of men twogere ku financial portfolios ez'enjawulo ne investments zetusobola okukola abasajja. Omuntu yenna bw'aba ayagala okutta omusajja ng'otuuse mu myaka 6 kyakola ekyamangu kukwata nnyumba yo gye wazimba ekyanja n'agamba amukwano tugende tugule ematugga tudde ematugga tolinayo bw'omanyi ku myaka 6 ematugga tolinayo bantu balina mboozi naawe bw'owitharinze nabo nti ntambule ngende wa mwami kati kikwanguyira okufa kuba otuulaawo wekka baneiba bajja lumu na lumu. Ate era abaana betuweerera bw'obalaba omwana yenna bw'akula because abasajja tetuli present abaana ku graduation bagamba mukama musaba maama simanyi kyakwebaza naye nga maama fees zonna zo yawangayo tata yazimuwa naye olw'okubanga tewalinga nze buli wemba nsasula fees Mandela ne muganda embagamba fees zammwe zizino so njagala mama bwazitwala uzisasula nga bamanyi nze nakoze eki anti kiche nabaga nti nze bendeeta omugaati nenkomawo ne mbabuza naye mwalidde ku mugaati gwe naguze banga nti nina ejjoogo si jjoogo oteeka bagamba mukasuku wakyo gattako nti abaana butabajjukiza kintu ekyo ekirabo kye basinga okukuwa ng'okaddiye okuggyako mukyalawo. Omwana agamba omulimu gw'ensooka ofuna ngenda zimbira maama wange enju si taata wange ne maama wange maama wange kati ku myaka 6 mukyalo bamukuggyeko bamutadde mu nnyumba empya gw'osigadde eno Robert ya tractor basajja etuyisibwa awo notandika otunuulira death in the eyes okufane abasajja ekitutta amangu nti tetulina we tweyabiza. We don't have a venting system. Stress mechanisms ez'okuengage nga tulina ntono nnyo, so we want to meet as men tweyabye tweyuze nti abasajja tuli bajjama, abasajja tetwagala kunaaba, abasajja tetwagala kwongerwako ku ssente, tulowooza tutegeera ssente naye tetuzimanyi, tukola nkole naye tetutegeera ssente. Abakyali batugamba bane mwana tombulya nze musajja wano. Can we get to a level that we become equally vulnerable just like the women? Nti nga mukyalo bagamba leero sigenda kusobola naawe osobola mugamba mukwano leero sigenda kusobola bagulira mmere nshikaamu chikwate muko. Can we get to that level? Anti twagala mwenkanonkano. Can we get to that level? Naffe tukkirize twogere ate n'abasajja tusobola okutuuka mu mbeera ne tukkiriza nti naffe tuli basobya. Can we get to that level? Nakoze ensobi era nsonyiyibwe nga naffe twagala ennyo okunyigiriza because ebiseera ebisinga tuwuliriza with an intent to flip the story that abakyala tubazza mu nsonda tugamba gye yakoze ensobi bambi n'atandika okwetonda ku kintu ky'omanyi kacukungu okimanyi gwe musobya. Can we get to that level? Akusanze n'omuwala omulala n'omubuuza lwaki ontambulirako. Weebale nnyo. Ontambulirako lwaki? Munjogajoga otambulirako lwaki? Naye ng'okimanyi ekyamazima obadde oli mu kutemesa. Can we get to that level? And we start to have these conversations. Ng'abasajja ne mu byensimbi abakyala balina obubiina bungi.
obulwawola ssente ne babeerawo. Abaami tetulina bwesimbu ku ssente. Kasuku bw'oweera omusajja muno ssente buli kaseera oteeka omukubira essimu omujjukiza oteeka omumuka sinakindi omusiba. Can we start to be honest as men? Tutandika okubeera abeerufu ku ssente nti wampola emitwalo 4 mmaze ozifuna nga Kasuku weebale neneeyongerayo okusinga ogamba Kyamagero gw'olowooza ezo ssente ze nnyingi ennyo nina abamanja obutaano tebankubiranga gwe ow'ekkumi. 10 gikwate giweeyo siyo. Can we start to get to that level? We need to get to that level. Abasajja twagala tunnye mu kuuza boxers zaffe abakyala bagamba zirimu emmembe bwe tugenda mu ttooyi tetweyonja bulungi. Can we start emmembe etya Kasuku mwana muto mu comment bajja gigamba emmembe bajja gigamba. Can we start to be hygienic as men? Abasajja tutandika okwefaako. So tufaanana bubi tuunya bubi tetulina batufaako and every time otuulyanga ensi etuganye tutandika okunywa obunywa omwenge and we drain ourselves in that.